Yes, Red Zone TV kwoli wewale kubanga okyatugoberera nga bulijjo yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nga nnyongera okujjukiza ggwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa agayitaayita amawulire agali mu nkuubo agatannaba kubeera nga gakakasibwa gwe munange ali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okubeera nti twakuwa ebimu ku ebyo ebimukwatako n'ebikwata ku ddwaliro erisangibwa mu ggwanga erya Namibia, eddwaliro eryo nga lijjanjaba abantu abaliko obuzibu ku mitwe, mental health facility. Eddwaliro Ssaabasajja Kabaka lyalimu era nga embassy ey'eggwanga erya Namibia esangibwa mu ggwanga erya Germany mu kibuga Berlin okuva ku kiwandiiko kye yawandiika ng'eyanukula abamu ku bannayuganda abaali bataddeyo okwemulugunya kwabwe ku ngeri oba ku bigambo ebigambibwa nti Kabaka ali wammwe mu Namibia, ali mu ddwaliro erimu twakitegedde mu kibuga ekiyitibwa Windhoek, mu ddwaliro erimu erijjanjaba abalina obuzibu ku mitwe, mental health facility. Ng'eddwaliro eryo ekizampo gyenyinza okugerezaako ng'olisiza mu Uganda eddwaliro ery'ebutabika liba lijjanjaba abantu abalina obuzibu ku bwongo, either nga tebakyategeera, either nga bafuna, oyinza osobola okinnyonnyola mu ngeri yonna gy'oyagala. Kakati olwaleero njagala okutegeeza gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, gwe yamala dde okusubscribinga, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okubeera nti yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti kijja kuba kizibu nnyo olwo abataka abaali basabye nti ffe nga abeesobola lwaki tetukkirizibwa ne tuba nga tugenda e Namibia okulaba nga tulaba ku Ssaabasajja Kabaka oba oliawo tumutwalireyo ne kalagala akaganda. Abakungu ab'enjawulo baavaayo ne boogera ebigambo ebifaananako bwe bityo. Kati we twogerera oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yabaddamu ng'abategeeza nti kino tekijja kusoboka singa tunakkiriza buli omu okugenda, ennyonyi zijja kujjula e Namibia. Ebyo byali mu lukiiko olukiiko lwa Buganda gy'oyinza okuyita Parliament. Kati nga bwe twogerera waliwo amawulire agayitiŋŋana agagamba mbu waliwo abamu ku bakungu abataka b'ebika ab'enjawulo nga bo beewaddeyo bagamba ffe twekuŋŋaanyiza era tugenda e Namibia tulambule ku Kabaka. Okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti bano beeronzeemu dda olukiiko, beeronzeemu dda abakungu abagenda okukulemberamu kino naye nga bakulu babika ebyenjawulo, abamu bakulu b'amasaza. Okusinziira ku mawulire gano genjagala okubanga nkuwa, Omutaka Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba ono nga yakulira ekika eky'Ekkobe, lwaki simukulagako awo nobeera nga omulaba bulungi nnyo, amanyiddwa nga Augustine Kizito Mutumba ono nga yakulira ekika ekigambibwa okuba eky'Ekkobe. Wuliriza bulungi nnyo, njagala tugende empola nkuwa amawulire gano yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naawe obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Omutaka Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba gwe munnanga ali ku Red Zone TV ono nga ye mukulu w'ekika eky'Ekkobe ate nga mu ngeri y'emu ye sipiika oba nga ye mwogezi wa olukiiko olw'abakulu b'ebika. Okitegedde? Buganda Kingdom Clans abakulu Buganda Kingdom Clan Heads, olukiiko olukulembera oba olukiiko olutuulwako abakulu b'ebika. Omutaka Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba nga mukulu w'ekika ky'Ekkobe y'omu ku bakulembedde abantu bano abagenda okubanga balambula ku Kabaka gy'ali mu ggwanga erya Namibia, nga bwe twakikugamba nti ali mu ggwanga erya Namibia ne location y'eddwaliro ne tugezaako gitracinga ne tuba nga tugikuwa ku bantu abalala abagenda okubanga bali ku lukiiko luno oba ku gurupu eno egenda okubanga erambula Kabaka. Kuliko Omutaka Kasujju Kakande Kibirige ono nga yakulira ekika ky'Engeye era ng'ekimulondesezza okubeera ku lukiiko luno olugenda mu Buganda eyo buli kika kirina obuvunaanyizibwa mu lubiri. Kati nti ab'ekika ky'Engeye be batuula oba be bavunaanyizibwa ku nsonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, era n'olwekyo kati ab'ekika ky'Engeye nga bakulembeddwamu oba nga bakiikiriddwa akikulira ekika ekyo kyennyini omukulu w'ekika ky'Engeye Omutaka Kasujja Kakande Kibirige. Ono naye ali omu ku abo abagenda okulambula
Ssaabasajja Kabaka bajje bategeeze Obuganda, bajje bababuulire oba batubuulire nti bannange Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti. Oyo gwolaba bamuyita Omutaka Kayiira Gajuule, okusinziira ku mawulire agatambula galaga nti naye ali omu kwabo abagenda okgenda. Omutaka Kayiira Gajuule tagenda olw'okubeera nti mukulu wa kika yensonga yokka emutwala, wabula mbu ono y'omu ku mikwano gya Ssaabasajja Kabaka egy'oku Lusegere, ng'ogyeko ekyokubeera omukulu w'ekika, wabula mikwano gy'omu ku mikwano gya Ssaabasajja omu ku mikwano gya Ssaabasajja Kabaka egy'oku Lusegere. Kakati ate okusinziira ku mawulire agayitingana galaga nti omusajja oyo Omutaka Bose omugenzi eyakubwa amasasi n'afa, nti naye singa abaddewo y'omu ku abo ababadde beesigika okubeera nga bagenda okgenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka, olwo baleete ripooti babulire Obuganda, babulire bannayuganda nti bannange Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera eno, era mubeere bagumu oba mweraliikirire. Naye bayinza okigamba nti mweraliikirire, mubeere bagumu, Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ebbisi. Twakulaga eddwaliro n'embeera yaalyo, eddwaliro lino mwe lisangibwa, Kabaka gye yateekebwa nga kigambibwa mbu ajjanjabibwa mitwe olw'ensonga nti eddwaliro lino diringa boolaba butabika, baliyita Okanguwari Psychotherapeutic Center, lisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Outjo mu kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Namibia. Ekibuga kya Namibia bakiyita Windhoek. Ekibuga ekyo kisangibwa mu masekkati g'eggwanga erya Namibia. Eggwanga lya Namibia navaayo ne ndi kunnyonnyola, sigenda kuddamu kubeera nga ndi nnyonnyola mu budde buno. Wabula eddwaliro lino liri mu kifo ekyekusifu, kiringa ekibirabira, kiringa ng'era bw'okimanyi bwe wakiraba bwe nakikuwa, wabula ng'ebifaananyi byafuluma nga biraga nti Ssaabasajja Kabaka ly'eddwaliro mwali. Era mbu ngenda kuwa akatambi awo okusinziira ku Tamale Mirundi, simanyi oba oyinza omukkiririzaamu, mbu waliwo ebigambo ebyavaayo nga biraga mbu Ssaabasajja Kabaka mbu yagaana, mbu abantu bano yabeekweka, omuli Charles Peter Mayiga, omuli Maama Najjinda Silivia n'abamu ku baffamire, mbu okusinziira ku Tamale Mirundi. Nja kunoonyereza ebigambo ebyo bya Tamale Mirundi, omanyi ayogera nnyo ebigambo olumu nga tetubitegeera. Nja kubinoonyereza, nja kubikuleetera bwe naaba nga mbifunye. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera amawulire ge genjagadde okuba nga nkuwa nti olukiiko lw'abamu ku bataka ab'ebika, abakulu b'ebika bali mu kuteekateeka okugenda e Namibia okubeera nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka, bajje batuwe ripooti ate ne Ssaabasajja Kabaka mbu bamutegeeze ekigenda mu maaso mu Buganda. Sebo Ssaabasajja Kabaka wootali waliwo ebigenda mu maaso era bye bino ebbisi. Kaakati agava mu nsonda ez'enjawulo nga galaga nti Oweekitiibwa Katikkiro n'abamu ku bakulu mu Mmengo mbu balina enteekateeka ey'okulemesa abakulu bano okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Simanyi lwaki, naye mbu waliwo enteekateeka ez'okubulookinga bano abeekuŋŋaanyiza abagamba nti ffe tugenda kulambula Ssaabasajja Kabaka, nti waliwo pulaani ez'okubeera nga babalemesa. Mugenda munonayo ki? Mugenda kumulaba mumulabeko ki? Waliwo pulaani y'okubeera nga babalemesa. Naye nze wano ku Red Zone TV njagadde kukuleetera amawulire ago newankubadde tegannaba kubeera nga gakakasibwa 100%, wabula ffe weetuli okubeera nga buli kimu tukikuleetera okuganoonyerezaako, okwongera okudiiginga diipa tukuleetere ensonga yennyini nnyini. Naye nga sofa amawulire gali mu nkuubo bwe ganaaba gazze amalala agasingakaawo, era ffe weetuli tujja kubeera nga tugakutuusaako. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira nsawo laba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna.